na branching ekisaasi nabeera nga agenda ayisanganya mu motoka agamba nga okulirizinga omuliro tabadde tugenda kuba abantu abalala amasasi so nasobola okwebba naye Kira Road Police Station basobodde okurespondinga mangu nnyo ne bajja era ne tuyambibwa ne tuuka ewaka bulungi. Object gye bakozesezza okukuba emmotoka yange aba forensic science ne poliisi bajja kitubuulira mu ripooti yaabwe naye nga ndowooza ng'omuntu omukulembeze ate obuvunaanyizibwa nveeyo mbulire abantu ku bulumbaganyi buno kuba ate si bwe busoose buno gulinga omulundi gwa kusatu naye kati ate buno bwantiisizza nnyo kubanga twabadde mu kifo ekiri open kasubirawo kintu kyonna ate era kiri mu cameras naye ng'okusinziira ku bitono footage bye nakalabako security tendaga byonna ono muntu yabadde nga yatugoberedde okuviira ddala eno mu tawuni so katulinde police report banavayo nayo n'okunoonyereza nga pulezidenti bw'alagidde. Saafunye bulumi bwonna kubanga object gye bakozeseza teyayingidde mu motoka yakubye emmotoka naye nemala nekola ki negwa wansi and police ndozi egirina naye tenavayo okutubuulira kiki kuba it was something kyabadde kigumu nnyo kale ne sound yabadde era nze nadde manyi nti batukubye masasi nadde netunulako nga nekebera ndaba oba ndiko omusaayi oba kubanga bagamba bakuba esasi tokola ki totegeera so kyatukanze nnyo anyway naye ekingumya nti awabadde incident awo waliwo cameras so kiyongedde badde nina threats naye netaaka eyongedde okundagira ddala nti obulamu bwange buli mu katyabaga era nsaba poliisi eveeyo ne report ebuulire bannayuganda since this is a place erina cameras baani abanondodde okutuuka ku leve eyo ey'okumalawo obulamu bwange.